Reverend Dr. Peter Bakalwa Mukasa, Chairman of C5 mu District ye Mukono. District ye Mukono yemu ku district serina amataka amangi ag'obwakabaka ng'omuntu ate n'eryattaka ly'obwakabaka era n'ettaka lya public land. Tumaze ebbanga nga abantu ku bitebe byaffe by'amagombolola nga beekubira omulanga. Naffe wano ku district ye Mukono era tubadde twekubira omulanga ng'eriyo abantu abali mu kutunda ettaka ku bitebe byonna be tutamanyi. Abantu abo bwe bagenda babuuzaako nga baga ffe tuvudde mu land board, ffe tuvudde wa Ssekiboobo, ffe tuvudde tuli baami ba Kabaka, ffe tukubadde batongole, era bangi mu field eyo tubasanze nga ddala baatunda ebintu n'ettaka ly'Obwakabaka mu bukyamu. Kakati ffe bwe batukubira omulanga nga district ye Mukono tugendayo okuwuliriza. Bwe bajja batugamba nti land board oba ofisi ya Ssekiboobo ettaka lyonna eritunze erimazeewo. Ekitutwalayo naffe kugenda okuwuliriza n'okugezaako okulaba tuyinza kukolagana tutya wakati waffe ng'ababadde ku bibanja oba abali ku mataka aba abali ku liizi y'ettaka ly'Obwakabaka lye tumanyi nti lya Kabaka nga tebannalitunda oba digabira balala oba kulitujjako. Enkola entuufu kwe kutuula awamu ne tumanya nti twetaaga kukozesa kyenkana ki era tuyinza kuleka ki ekirala okuddayo mu mirimu gy'Obwakabaka. Kale ekyo oluusi kye kibadde kireetawo okulaga nga waliwo okusuka omuguwa, kubanga ffe tuli central government tulinako ebitebe by'amagombolola. We twogerera leero ekyampisa ettaka lyonna litundiddwa liweddewo, nabadde Seeta Namanoga era nga batukubidde omulanga, era bwe bansinkanya ba Buganda Land Board ffenna twakkaanyiza ne tugaa nti waliwo ono guweddeko, ani yamuguza? Nti awo ye yamuguza baali baami ba Kabaka. Ebyo bye tugezaako okuzuula lwaki baamuguza. Akifo awali eddwaliro, awali essomero, awali kereziya, awali emirimu gya gavumenti. Kakati ebyo bye twagala okutuulamu tumanye. Bw'ogenda ku ggombolola y'Entenjeru, ettaka lya Kabaka lyonna n'ebbaluwa yiino endala ngirina wano baalisibyeko ne sseŋŋenge ku ddwaliro ly'Entenjeru. We tukasuka bino ebintu abakazi bwe babalongoosa be basuula wabbali naye baalitunze lyonna. Kakati era nga tulina kuddukira wa Ssekiboobo oba Buganda Land Board okubaga nti bannange eyaguze wano temwandimuguzizza, kubanga bino bifo bya gavumenti mwe tuyambira era okujjanjaba abantu ba Ssaabasajja Kabaka mututaase. Ogwo ffe gwe mwoyo gwe tulina ogukukoleramu awamu. Mukyo eri abantu abakozesezza obubi ettaka lya Bwakabaka bwa Buganda ne baligabana era ne balitunda era tubamanyi. Bw'ogenda ku ggombolola y'e Nakisungu ettaka lyonna kumpi balitunze balimazeewo, era ffe tugguddewo fayiro okuyamba ku Bwakabaka bwa Buganda okugenda nga tugiraga nti wano mwalinawo ettaka lyammwe baalitunda, wano mwalinawo ettaka lyatundibwa na wano, tusobole okuyamba Kabaka, kubanga tetugaana institution ennungi ekola bulungi, naye ate eriyo abeenoonyeza ebyabwe mu byaffe abajja nga balina ebigendererwa eby'okugaggawala n'okutunda n'okusaanyaawo ettaka ly'Obwakabaka ate n'okuvumaganya ekitongole omulimu omulungi gwe kikola ekya Buganda Land Board. N'olwekyo we are coming in as partners in development, abaagaliza institution zombi okukolera awamu, okuwaŋŋana amagezi, okuyambagana. Teriyo ayagala kulwanyisa munne, era eryo ly'ekkubo lye Mukono kyensaba, kubanga abantu b'enkulembera bantu ba Uganda ate bantu ba Bwakabaka bwa Buganda abeetaaga okuwa empeereza. Emirimu gino gye tukola oba masomero oba bitebe by'amagombolola biriwo kuyamba bantu b'Obwakabaka bwa Buganda. N'olwekyo omulanga gw'enkuba nti tukkiriza nti ebintu bino byaddizibwayo eri Obwakabaka bwa Buganda, naye nabo bannaffe bajje batuule naffe tulabe bwe tugenda okuddukanya ebintu bino. Ebyetaaga okuzzaayo tubiwuzzeeyo, ebyetaaga okusigaza tubisigaze, bye twetaaga okuweera busuulu n'eziriizi n'ebiriko liizi tusobole okubyawula, okusinga oluusi bwe tuwulira nti omuntu bamuguliza Mmengo mu Buganda Land Board najja atuuze ekyapa ate already awali ekyapa ekitakkirizibwa mu mateeka.
n'ebyapa olumu ebingi ebikoleddwa ku mataka ng'oluusi tulinako ebyapa bya liizi n'ebibanja ebirala kwe tubadde ne installations ez'amagombolola nga ddala bimanyiddwa naye ne batunda ekifo kyonna okukimalawo. Ekyo tebuba bwenkanya. Nze bwe nsaba ng'omwana w'omwami tubeeko n'enkola. Bajjajjaffe ne bakitaffe baategeka kyaggwa ebintu bino byonna ne babitutegekera. Kijja kutuswaza ffe abaana ba leero ab'omulembe omutebi ng'ate ebintu ne gavumenti ya wakati byetaatunda nga biri under the Land Commission ng'ate ffe bwe tuzzeeyawo abaana ba Nambi ab'ennono ate ffe tuguzizza ebintu byonna okubimalawo. Nze bwe mulyagala okubatambuza disitulikiti yonna mbalage ebintu bwe bitundiddwa eby'Obwakabaka n'ababitunze. Waliwo ettaka ng'eri Nakanyonyi nga lya kyaki ng'ab'Emmengo ate be bagaba ebyapa ne babuzaabuza abantu. Ezo zonna rekodi gyeziri eyo. N'olwekyo twagala tutereeze enkola tuleme kuba ng'abalwanira abayombera mu kkubo ng'ate ffe n'ekkubo lye litutwala tugenda kukiika mbuga ewa Ssaabasajja Kabaka.